Yes, welcome to the show. Egezaako okuchamula okusisimula otandika olunaku olupya olwaleero tuba tutandika wiiki yaffe ey'amaaso mutya. We are hoping it is for your own good nti tutandika n'emboozi ezizzaamu amaanyi n'essuubi. Yes, leero 29 ekitegeeza nti omwezi ogwa June nagwo tugusiibula olunaku olw'enkya as we gear up to the scientific election gitulinze come next year. Nina abazaalibwa olwaleero Monday 29th. Prince Chiwewa Mosa, happy birthday to you. Sentamo Abdul Hakim, happy birthday to you. Sendagire Wycliffe, to Nyanzi Katumba. Over the weekend we had quite a number. Sulaiman Muyanja, my brother, happy birthday to you. Irene Nice, to Disan Walulia, Fred Kawere Jr., Kalumba Hassan, to Rahma Said Ali, to you Hagai Kijambo, Simon Kalima, happy birthday to Nalugwa Nusfa, that's my Kamam. Nusfa, belated happy birthday. Hadija Mwanje, happy birthday to you too. To Robert Nsubuga, to Ruchamzi Mahad, to Salim Umar, to you Dahlia Sima, our own Dahlia, happy birthday to you. Josephine Chimboa, happy birthday, my dear. And to everybody else who is celebrating their day-to-day. Welcome to the show. Over the weekend, it was fanfare for me as we partied away with my friends Queen Helen Butai and Bishop Frank Butai batongoza obufumbo over the weekend. It was a scientific wedding. I enjoyed every bit of it. Netango Kuroza, maybe we should go scientific even when COVID is done. Congratulations, my friends. May God bless your marriage. Nyogero baniriza nze Farida mwasiza mutya. Okay, ziramu okubaniriza. Tulina omugenyi olwaleero. She's one of those people goyinza okugamba nti yakomayo wansi mu ntaana. Neega omuntu ataafe yasituka n'avaayo. She survived death by a whisker. It is a story that may leave many of us in tears, but we have to listen to it. Tumanye nti ddala Katonda gy'ali era bw'aba tannaba kusalawo ddala tekiba. Mariam Mukasa is a businesswoman. She's a mother. She is a wife. With this story of hers, yafuna akabenje akamuleka nga ayina ebyuma mu mutwe. Good morning, Mariam. Good morning, Farida. Wasize otya? Wasize nnyo. Wasize otya nnyo? Ndi bulungi. Owulira otya? Bulungi. It's coming to 4 years down the road. 5. 5, eh? Obeera ntebe. Mbeera ntebe. Olaba wendi nabbi. Bade simanyi. Obeera ntebe. Bade ndidde olina because nange neewunyiza engeri gye wanfunyeemu. Munange egyembeera nabadde ku mikolo eyo. Abawo omuntu anyumiza story nangamba kulaba ng'okyaza abantu but this woman's story ejja kwewunyisa. I was so eager bwe yakiŋŋaabye ne ngamba katumukubirirewo akasimu. I know. So sorry about whatever happened. Yeah, but it's always God's grace. Bw'oba toofera nga bw'okyogedde tofa. Farida, I'm a mother of 2. Nakeera ku makya. Nenyambala bulungi, ngenda Gayaza High School. It was a class day. Omanya abaana ba S2 babeera somehow stubborn, you know. Kati Kisalale had a tendency to S2 mujja every month, every 2 weeks to check on your kids. Kati it was a S2 class day. Nenyambala bulungi ngenda ku ssomero lya mwana. I have this tendency of praying in the morning and even in the car. But this time saasaba. Did you wali busy? No, nali netalatala nenyingira mu motoka. I only said 3 words. Mukama nze ngenda naawe. Ngenda naawe. Like that. Nenvuga emotoka yange. Nengendako ku my workplace for some time. Zawera saawa 4. Nenvuga. Ngende mu meeting. Then nevuga ntuuka ku ssomero natuuka saawa 6:30 nga meeting etandika at 1 because it was only 2 hours. Then the headmistress nakyusa nagamba tugenda kutuula for 1 hour ayina other board meetings. Netutuula. Kati omwami wange sibeera naye. Mwami wange abeera London. Wali mu social distance? As for now. Long distance. Kati yayina ebintu byaweereza omwana. Ningamba kankwese this chance. Mutwalira alondeko yali saawa no as girls nengatto nenga kantwale alondeko birala mbikomyewo.
so ne tumaliriza meeting najja naye nga tategeerekeka omwana nga simanyi nga tali happy nembuuza nengamba ne abaana bawala babeera n'ebimuzi byabwe ayinza okuba nga leero tali mu muzi then after nembuuza I call her mama nemugamba mubadde ki why not kati batuka ekiseera nga ate bamama baffe so nemugamba mama obadde ki nangamba tewali mami then netugenda netumaliza class meeting gaza ina ekifo kye bayita Woodland mugenda ne muparkinga noyogera n'omwana magamba mubulirireko oba omuleetedde something like that cut for her she had a sweater kusawa 7 nemubuuza esweater yaki mami I'm feeling cold ever since you came I'm feeling cold and I was like are you sick no nencheka nemuwa byenamuwa kati mba ngenda nangamba mami don't go nemugamba why nangamba mami don't go nemugamba with this akulaga nti ali mu misery nangamba mami don't go nemugamba why oyina kyoyagala nembuuza kiki nakusanze toli happy what is it nangamba okay give me your hanky nemugamba wangamba omukazi abeera n'obutambala bubiri kati nange nina bubiri ate oyagala akamu nkakuwe she started shading nenga like ayina ebimutawanya birala nanga mami don't go ate mami wongambye nti ogenda nempulira nga empewo enfuuwa nnyo mami don't go and I was like kati oyagala ki tell me the last thing nemugamba omukazi omukulu gwe nateekedda mu kisulo ate kati olwo kino kyekikunyigiriza naye nga tambulira exactly what kati olamba nangamba okay bye mami nemugamba come for your money nemukwatira emitwalo 5 kati wenamala ogimuwa nempisamu omukono nensimbula nga bona oyisaamu nogamba bye 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 kati nga na this bye of oba tewandigenze nensimbula nengaleka ngende yasigala ayimiridde paka lwe nabulirayo bwenti naye nga nze mulengera mu ndabirwa yanga ndowooza like abadde mumisinga oba bane bamunyiziza kale nga toyinza kutegerekeza kubanga kyali kiri mu ye so twali twakamala okulonda 2016 nga badeployinga nnyo eno ewa Besigye side that Gaza side nga ebimotoka bino ebyamagye bibeera bingi kati olwali okuyingira bwenti ku Gaza road roundabout nensanga ebimotoka 3 kati nga nze ndi wakati kino kimotoka you get that wali oyisa nga mbiri wakati azini ebibiri biri maaso then ngekimu nga bona oyingira like nengamba mu mutima nzeka bino bigenda okunkola sandwich koziba tebisiba me always move alone Farida nze emotoka yange mbeera munzeka ne Katonda mbeera mu ne Katonda wange ngende mpamba abantu bamanyi kunga Farida kuwakiri nkuwe driver oba genda ne gundi kati ntamaze kasambera mu ne music wange kati nentaddemu gospel wa Judith babirye kati ngandi nze kanvuka nagenda okulaba ekimotoka kitandise okukola ebinengamba ekyemabega jjukira ekyomumaaso kiba kigenda eri kino bino ebibiri biri maaso kino ekindi emabega kiragada nti tekisiba olwo ndi ku round about nojayo sapule oyo mukyala ndi muwala wa Haji Mariam taata wange ye Haji Muhammad Sendyose ne Fatu Wekayunga ne Fatuma Sendyose lwaki mbijja wanti wajja akadali anti owulidde kale nojayo nenzijayo akaladi nentandika okumeditatinga munda nenga Mukama sasa ekimotoka kino tekinkola sandwich so nevuga nagenda okola biri bikozeko bigenze then taxi nejja ne interfering nga nengamba bwe kikuba taxi nze yali ati kinagenda okuntuukako taxi ne parking nga nti taxi tezibandala mu gonde nengamba Maria omanyi okuvuga emmotoka togenda kubeeramu eno embeera nenteekamu overdrive nempisa ebimotoka ebibiri ebinene ne taxi kati oba ove Kayaza waliwo akagundi olinyalinya Kasangati akakaako kalimu ne hamps nyingi byonna nengenda nga nkuba bikube papa nentuka ago nengamba sitaani yakuyita olwo nduwonye olukuudo lwali empty the other lane yeah the other side was empty they weren't so busy kati nga osobola okuyisizaawo so kati nenya banakava bwenti mukakko nengera aba traffic nengamba nenzira muleni yange bulungi nenvuga katutuke Kasangati era waliwo diversion nga tebatukiriza genda Kampala olw'okwekalakasa okwaliwo bino ebyokulonda biki kwegamba nga olubuto oluguudo 2016 yeah which month of 2016 March nga twakamala ddala okulonda it was
9 tubanga 9th lwali olunaku lwa lwa 8th nagenda ku 9th nga ntukawo nga batudivertinga nga nzira ku Kyebuwaate okimanyi ekyo ekigwa Ntinda nga fena gye batuzizza nengamba bannange kati omuntu anaatuuka atya biki nengamba eno kasita meeting ewedde I'm going back home. Yes. Nalina eddagala lye nalimira nalina ekyali kinuma kati nga nali settingira alarm nga lirina ssaawa 8 n'ekitundu kati spirit netandika this accident. It was a battle between God and Satan. That's what I can say. Farida, I stopped the first time. Spirit nengamba nguledda amazzi. Olwo tuli mu 7 kitundu zigenda 8. Ogwe ekiro gwe misana. Hati olontandiso bibala time te adi. Jukira to have a meeting for 1 hour. It was supposed to start at 1. Yali ya ssaawa 6 n'atugamba tugenda tula for 1 hour. Kati olwamaliza meeting nenjagala I rush. Olwakwekalakasa kuno yes. Nze lasirwa ku ssomero lya mwana we mba mmaze omulaba. So kati nenvuga kati bwe ntuuka awo ku kiddeeri nenga ngula amazzi gabeere mu mmotoka nenyimirira awasooka naye nga mpulira eddoboozi liŋŋamba toyimirirawo neŋŋamba sigenda wanoleka wakyafu ekyo ekikuba oba okimanyi sijja ggulawo mazzi neneeyongera maaso kati mba ntuuka ku petrol station era Buwaate nsanga ekimotoka ky'amafuta nga kidda reverse era kyali kinkubye yes kati bwe kyali kinkuba kidda reverse kigenda okunkuba nenga nekano ka supermarket sijja kagulako mazzi kaneeyongere maaso nenvuga waliwo kavale naye ng'emmotoka nnyingi cause we were diverted kati nali nkolera eyo ekira initially nengamba yirwa kisigenda ku office nenfuna amazzi mbabuuze nako it has been a long time nentuka ku gate nehuting basikali madam Mariam you're welcome biki saayingira nawo nenvaawo olwo stopping yes kati ndowooza mukama nzija eno yonna gye batamanyi antwala we bammanyi. Farida nasanga abaana aba 2 naye nga benkana we bati nga mama waabwe ali ina like 5 meters away oluguudo luliko enfuufu nyingi nnyonyonyo nengamba naye abazadde bagenda kutomera abaana naye tofa ku baana ndi muntu w'abaana nnyo nentandika okugamba mukama bambi kuuma abaana abo cause such a parent atafaayo nembayitako olwamala obayitako bwe nti nempaakinga the 4th time. Jukira wali waganyewo wali disorganized. Kati ndi ku roundabout kwennyini this goes to Namugongo, this goes to Ntinda, this comes back to Buwaate. Ka roundabout awo kwennyini bali bakola oluguudo. Nkamanyi bulungi. Kati waliwo mwami yangamba nga ayagala kumpasa nga tusaaga nnyo naye. Mateka yali ayagala kupasa sawa. No, nga tusaaga kati nga mugamba waba njagala kuba lukaga 14 that's my father's number. 77 oyo ajja kubuulira ekituufu oba ontwala oba tontwala. So kati bwe yandaba n'asanyuka nnyo I was like bambi kange nembuze ku mwami ono ng'atunga ngatto those people ababeera nga bambi amanyi abantu. Farida nalina ekisumuluzo kyange nga mulimu 10,000 naye nga kaki holder kaliko akasawo ak'emmotoka ekisumuluzo ky'emmotoka mu kaki holder yes. Kati naveeka n'emitwalo 10 nonya amafuta ga mitwalo 6 nendikawo emitwalo 4 nempa nantonga 5 egyali accepted zinongezange nabaze 10 5 gya mwana kati bwe namala nenga naye sobola kuba bantu mitwalo 2 kumpa amazolo obudde bugenda ngenda kutuuka mu budde bwange obukumira ki eddagala. Farida nze ndi muntu wanga tompanvu I always put on heels. I am already okay. I make myself smart because I like being smart all the time. And being elegant. Yes. I know high heels for that. Yeah, that's cool. Farida nava mu motoka ng'abaana bali mbalaba battu ate nga bayimiridde olwo tebakyatambula neŋŋamba bano abaana olwo gundi yange yonna yonna eri ku mwami ono eyansanyukidde nvuziddemu nakisumuluzo kyange n'enkumi zange 2 ziri mu kasawo olugina lukuba bukubikozi baali bamanyi nga manyi teri agenda kukola ki ku interfering with my car. Suddenly emmotoka yange neyeetegula. Waleka handbrake tajijema. Ate ekisumuluzo kivaamu. Okay. Neyeetegula ng'eslopinga back towards these 2 kids be nalabye. Ate nga bote bakiraba. Bote bakiraba ate nga bato kati nziruka nsevinge obulamu bw'abali abaana. Farida emmotoka n'enkuba. Wali odduka kujjawo baana kudduka nnyingire
ngisibe kati kyesinja kulimba oba luggi lwe lwantema oba mmotoka yantema etya I don't know. That's where I stopped. Nenkulula mbu nadduka nempogana mbu yesu abaana. That's the last word I said. Kati nentema kino weekiti nene emabega nensula mu trench eyange kati bage ne balabanga ensudde mu trench neyimirira yokka after kunsula kati ejjinja eryo eryaganage bateeka ku edge nerintema okuva wano paka eno then wano when wabeera shattered completely shattered. Eriiso lyasigala ebya Katonda bizibu faida ine eriiso lyange. Abaana yabakoona emmotoka abasajja nga bagamba mbu teri baana mbu tewaliyo baana mbu kati bino byenkugamba byambu kozi awo wenakoma saategeera kyaddako ebyaddako ngenda kugamba kati mbu this is what happened banyumiza. So I went in coma. Suddenly omwami ono akubira tata wange essimu gwe nagambanga mukubire muwalawo afunye akabenje tatange yali mbu ali Jinja. That's what he told me. Kati bino byonna byenkugamba byambu babinyumiza. Simanyi Farida bwe natuuka Mulago simanyi yanzija ku scene. Kati we nali nkolera rescue team basanga mu wallet yange. By the way, it's better to keep. Olugiro lwogamba oluyinza okubanga lwe lwakubaana. Wali ogituuseko no succeedinga n'okulugula. Naye simanyi awo kyaddako saagala kulimba. Kati omwami bwe yakubira tange essimu namugamba muwala waafunye akabenje. Kati era bw'oba toofe laba te sister wange yali ku same road gye naliko my elder sister. Tata amukubira mugamba Zale genda olabe Maria mbu afunye akabenje naye ekira. Namugamba tata nange ndi wano oba simanya ebyalo sibimanyi nye ntinda around there. Naga kangendeyo. Kati nga buli agamuwala afudde abadde awo afudde kati ate rescue team yaffe ya former company. Nali nterese all the cards for the company. Kati bano bayanguwa. Ne bajja yukanaga manager wammwe afunye akabenje nti manager kyatenga na resigninga da 2 years back. Eno wakolera yokko neri gye bakubye nayo nga wavaayo. Eje nali navayo nyini bano bebakuba abantu nga bajje because tewali kyange kye babba. Those people ka trading center baali bammanyi. So ne ba protecting ebintu byange byonna. Esimu zange, ensawo yange, everything. Ne bakubira my company esimu, ne rescue team ne jogenda okutukawo nga it's me. Mbu bino byonna njogera mbu ne bantwala ku Lifelink ekyali wajjala. Mbu tugende tuwumule. Mukale dia. Onatulira mbu mbu gwe bakugambe yali ku Lifelink. All right, katubule mu katono nnyo. Tova come out Line Mariam Mukasa. She survived death and she's strong enough to talk about her story now. Tova. Okay. Tuchakena maso, thank you so much. I have a cold, a cough and a flu. Byonna biri kunzo mubawulira nkolodde tewekanga. I don't have COVID. Ban testings and they ruled out COVID. It is the normal flu and cough ebitera okuntawanya. So don't worry about me. When you hear me cough, please ignore me as much as you can and concentrate on Mariam, my guest. Mariam Mukasa survived an accident yamulekanga ali a little bit deformed ku face ne wano mutwe atambuza byuma, but she can't forget that story. Up to now akyali ku treatment. Yes, Mariam, tukomye ogenze ku Lifelink. Lifelink awo ndowooza wenna black ngeddala nga sikyaliwo. Olwo sistange Mukama ayambye antuuseeko bamunkwasiza Lifelink netugoba. Nebagoba oli bubi. Negamba mugende e Mulago. Kyokka nga babagambye nti ffe tugo tu Mulago minogera ne scan ey'omutwe. Olwani abagambye? Ono Lifelink mbu bwe bagambye cause bino byonna byegamba babingamba bugambi. So ebatuukaawo ne bagamba mugende Kampala Hospital. Mukole scan. Ne batuukaawo sister nga agenda otuukaawo nga talina wadde 10. Naye nga balina okukola scan. Mu nsawo yange talina na ID oba nina ssente oba kigamba nga state gyendimu. Yes, ng'omutwe olwedde gwasamye. Sokoleke gwayabulukamu bwe guti? Yeah, gwayasitama bwe guti. Eno nga nkutte batunze omusaayi gumuyitamu. Tuvudde ku Lifelink baatutwalako. Batunzeemu kaaka nga basibyewo busibi. Ne bagenda Kampala Hospital. Kutuuka Kampala Hospital nga bamugamba asasule emitwalo 17 nga talina neze yabadde nazo wali yawadde boda mbu omutwalo teyamuddiza balance as na rush.
kati ne bantuusa Kampala hospital ne bagamba tebajja kunnyingizaayo. Meanwhile brother wange naye n'atuuka olwo bandowooza bakoze coordination naye nze nga siriiwo. Okutuukaawo nga babagamba nti musoke nga babagamba sista nga bagamba kambalekera ono bwe mutwale tuleese ssente ono mutwale agenda naye munyambe kati mbu omwami yali avuga ambulance yagenda okanga sista wange alaajanye nnyo n'ansitula busituzi n'anteeka kagaali n'anyingiza munda mbu temumuteekayo ko sista wange bannaye ngenda bbawa ssente then mukama n'ayamba ne banteekayo ne basikaninga kati mbwawo mukunzijayo ndowooza bano abeera ku reception agamba temumutwala nga temukoze eki ntandika okutaaninga to black. Yes. Ntandika okutaaninga jjukira ekiwundu kiri open omubiri omusaayi guflowinga tebamanye eno gye guva nayinako piece guflowinga eno guvaayo wano waasamye ko omusajja ambulance bannayo omukazi ono agenda mbu kufiira wano naddamu n'ansitula mbu yenna n'abuna omusaayi n'agamba ebirala musigaze oyo ya life link kati ne banvuga sista wange ne bantuusa okuntuusa Mulago Farida nga siyenze nga ntaaningidde ddala kati awo olutalo olwaliwo between Mulago and my sister it was awo afudde tannafa ffe tulaba afudde tannafa leeta sente tutunge tazirina mbu omukyala yali atudde mu Mulago ng'alaba muganda wange engeri gye yeetalamu asevinge yali ndowooza baleese mulwadde oba yali patient bukyava mugamba nnyabo sente zino muli zimpa ng'awonye naye kabatunga omukazi oyo emitwalo 5 n'agimuwa kati mbu kwe kuntungatunga ebifaananyi bwe biraba ne batungatunga naye nga batunga bamanyi I'm gone. Sorry, we can't show you those pictures because ziri gross on your own site. Kati ne batungatunga ne bateekaawo naye nga mbu omusajja ayimiridde wali nekino ekintu kye bateekamu emirambo ekikaani okitegedde ky'Emulago kiwanvu kiringa ekeesi bakonfaminge batwale nga naye nga sista wange yekka yakwatiridde ndowooza singa tewaaliwo omuntu nandibadde bateekayo ne balabira eyo so kati mukazi wattu thank God bagenda okulaba ne pulse egenze pressure ekse naye nga yankuta bagamba tannafa mbu omukyala n'abagamba mumukube kanaakadagala bw'atadda ngulu nga mutwala nga kirina mbu wa Mulago kati mbwe bakankuba nensika omukono nabagambye nga tannafa kati nabagamba tumuwaddemu eddakiika tulabe bagenda okuddamu okupima nga pressure erinnye ne pulse ng'ekomyewo ne bantwala ku woodi ebyo byonna byonna nga sibimanyi kati okutuuka ku woodi simanyi ku woodi nali neebasetulo twange nze sijjukirako nti nafunako ku accidenti ngenda okulaba mbwe nadda engulu after the next day nno hajati haji baganda bange nze ndi mu bedroom yange mbabuuza ate bano olwo nno munowonze guno omutwe gwayabise kino ne kituula ku lulimi sisobola kuvaamu wadde ekigambo kiki ekitudde ku lulimi amannyo gamu nga olulimi lwange teruloteetinga kubanga kino bwe kyakuba ne kikka kati nga sisobola kwogera naye nga mu mutima njogera mbuuza ndiruddawa emikono nga ng'oggyeko omutwe ebiwalala wona wali intact nafuna scratch just okunkulula wala wona nali fine omutwe gwokka gwe gwali affected kati nga nenga bwonoberawo nebuuza nakimye ki mu kisenge kyange eriiso nga liraba erimu nga bansibye mbabuuza munsibidde ki kati mu kuwanika emikono I had my mom saying wunaawanika emikono nga bano bonna b'ogamba hajati baali awo nga bonna olira maloboozi naye nga sigawulira nga galimu ecoform eko ng'omuntu wanaabayogerera oba like somewhere naye nga boogera ku ggwe kati nze nga mbabuuza ani awanise ani mulwadde ani awanise emikono naye nga njogera mu mutima naye nga tebampulira cause I could not rotate my tongue naye nga ndaba bambagamba lwaki siraba ate njogera mbu ebigambo ngemagikola babaana something kwegamba nga bagezako okumbuulira what happened ndokulaba ndaba omukyala asibye omusipi gwa red ne kano ka flag era naye omulabira mu birooto mulabaawo olwo nzize engulu ate nga amaaso bagasibye basibako eno we batyene wali ewabi ndiruddawo mbuuza naye teri awulira kyenkola ki kyenjogera ngaomukyala ngamba bambi sister Mariam nga mugamba wangi naye ngezaako
wangi naye nga tewali kivaayo wafunye accident kwanza nze wa ddi era bwe ntyo mbunga ndikule ntya nga nsituka mbu n'okusituka ntuule siina wannuma nga ngamba kakkana okati ngenda kukubaka n'akayiso otubulira awakuluma nga muganze siina wannuma naye siraba Farida bankuba empiso wakaaba oba ezuukusaaki Katonda yamanyi Farida buli kimu ku mubiri ne kinnuma buli kimu naye nga amagulu sigawulira that was ekundi casualty Farida nga siri kati ebyo ebifaananyi by'omutwe bwe gwayabika bwe gutyo bwe gwayabika that side nakati ne basiba mulimu plates n'ebyuma if you can't see kati awo nga ndi casualty gwoyo omuntu olaba nti waali olwo batunze bagezeeko okulaba nti babikka naye nga omuntu ye takola ki taliyo so nentandika okumanya nti ndabika nafunye accident ndima naye nga obulumi bungi nnyo naye nga amagulu sigawulira nti kwegali nga sigawulira kati nentandika okubagamba nti ate amagulu ate nga genkabira ate tebakiwulira nti kyenjogera paka doctor yabagamba kati take her back to sleep nenzirayo neneebaka bwe nadda engulu ne batandika okujja nga baŋŋamba wafunye accident kati nga ngezako babuuza abaana balowooza mbuuza baana bange kuba bamanyi kyokka mbuuza bali ebe nali ntaasa neŋŋamba nga ngezako ga maama abaana kati nze mu story yange mulimu maama ne Hajati ojja kyebuuza waayi taata yalina abakyala babiri nedda oyo nazaala Hajati ye maama akuzaala maama ye nazaala kati maama yaliwo ne nazaala wange I think kijja kuba kyanguyira abantu kati Hajati nga mubuuza nembuuza ne maama nembabuuza naye nga tebalina kye banzira nga bagamba mumuleke so that was the second the third day ne bantwala mu theatre okuntwala mu theatre Farida bajja ekira abasawo bana kuliko owa oro kuliko owa neuro kuliko n'ow'eriiso basatu then n'omulala gwe baŋŋamba nti oba wa plastic surgery ne batandika okundaga ebintu bye bagenda okunsiba mu mutwe Mariam kino kye tugenda okuteeka mu mutwe omutwe gwayabise kwegamba nga bambuulira kwegandooza nneme kubeera nti siri certain about what is going to happen to me after that was Dr. Senyonjo Dr. Mugalu bwe mba mbajjukira they were so good to me ne muumuza kati ne bankebera ne bakonfaminga ne babagamba enkya tumutwala mu theatre Farida bannongoosa okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 3 ez'ekiro nga they're trying to fix okusiba ebyo ebiwaya byolabye you know it wasn't easy. I know. Mama wange nga ye Hajati ye nga takyabitegeera ne maama naye nga takyabitegeera nga naye kyatya kiri kimu abaana bano Maria waatadda tubakoza tutya nembeerawo Mukama nanyamba naye nga omwana wange ye gwali ogenza okulaba simanyi kyaliko why yakuba essimu ndowooza telepathy yakuba essimu that day ne bamulimbalimba ebimala mukazi mugezi onomubuuza ajja kubuulira so kati ne bantwala ng'ayagala kwogera ne mami yes mami naye nga ndina kyenfiiringa I don't feel okay njagala kumanya mami abadde kinga sisanga akazako mugamba mami ali fine abadde avuga mami ne waba avuga apaakinga n'ayogera nange but that's me Farida ku mwana I react mumpe n'agaana gamba okay nakubira taatawe ko daddi wembu mami afunyemu obuzibuzibu buzibu ki bwe mutayogera daddi mutujja kuddamu tukubire naye nga banamukubira kuki of course yayina obakubira so kati wemala okunongosa Farida ekyuma kiruma mu mutwe wano I can imagine bansiba ebyuma ne bankuba staples 40 ekifaananyi weekiri awo staples 40 eziva wano pake nenkera ku makya nga sobola kwogera kati eddoboozi nga lagala olulimi lutandise okuzanyazanyamu kuba basitudde bino ne babitereza ne tosobola kwogera obulumi nga mpulira omutwe gukolawe buti bugezaako ndowooza oba okuyunga oba okulaba nti mulimu foreign body so nembeerayo mulago ne Hajati ne maama
nemberayo for 3 weeks ezasooka ne balaba nti no biteredde bulungi ne bampayo 1 week ne banziza ewaka. Kati olutalo luli wano, ani amutwala ani amusigaza? Ebyo nabyo biriko olutalo. Nze Farida nazaala nga njagala nnyo. Oyina ewuwo waliyo nazaala waliyo ne mama wange. Nze ngenda wa mama nzaala. Farida maama wange Hajati yali ayagala nnyo okuntwala naye nga wala Kayunga. Nina okubeera outpatient e Mulago. Kati my mother-in-law bambi omukyalo yanjagala nnyo ninga omwana we. N'agamba Maria tetujja mwagala nga mulamu, mumpe ku chance mujjanjabeko. Kyokka ewaka alinayo omulwadde wa kansa, my father-in-law. Kati mama wange omanyira bamaama asigalamu kali agamba omwana wange you know naga nange ngenderako. Nange ngenderako naga mwenna mujje. So ne bantwale wa my mother-in-law after my discharge okumala omwezi mulamba n'ekitundu bwe namala e Mulago ne bantwala ewa maama naye nga tebanzikiriza kwogera. Nave Mulago nga bankoshoninze teri kwogera teri kunyumya kintu kimu susu water juice food byokola. Tebanzikiriza kwogera bigambo bisuka 10 lwaki eno jjo ebeera ezannya ate biba tebinakola ki. Kati nga bwe naayogerera ebyo ebingi onyonyola embwa ate nafunye akabenje tebamubuuza. My mother-in-law n'akwata ekitabo n'akiteeka mu ddiiro. Buli ayagala okulaba Maria awandiika awo. N'anteeka mu kibaya. Yankolera ekibaya. N'anteeka mu kaneeti bulungi nnyo ng'atujjanjaba babiri ne muzeeyi yali akyaliwo bambi may he so rest in peace kati yafa nange. Nenkulabira Nansi. Sometimes ba mother-in-law baba babi naye naffe abakabaana tuba babi in our ways. Naye nazaala wange yandaga nti ndi mwana we. She's a special kind of Nazareth. Yes. Omukyalo oyo mukyala wa Lusimbi ng'akeera ku makya nannaaza. Nga taganya na mami wokunaaza. Mama wange yabeerawo naye nga alabika yakoowa omukazi wattu kusitulanga ndi munene nagejja nnyo. Naye nga mukyala wa Lusimbi ayinza okukeera ku makya nannaaza nansiga akazigo nga nonfaanana bubi naye nga ayinza okumpana kale Maria oli mulungi. Naye nga tebanzikiriza kweraba naye deiza wewe nebbirira. Niŋŋamba kanneerabe. Kati to make matters worse banzizaayo ewaka Farida ninfuna kinsimbye. Kasikonda kinsimbye. Kakinsimbye ekintu nga kikusimbye wamu wano nga tekita eyo si ekinsimbye. That night jukira toyasama tolya oyina omutwe oyina eriiso olumu ebintu bimeka Farida nga nsula nkaaba. Okuva obudde butandika nti akanyonyi enkule katandise okukaaba nga nkaaba nako okuva ku ssaawa 12 paka ku makya. Eriiso liruma, ebyuma biruma, amannyo galuma. Ekinsimbi okwo. Kinsimbi. Kati ko olwa kinsimbi lwe nali mpanise ningamba lemigo. Enough is enough. Kati nalina akayimba kabire kenjagala ennyo nzijjukira onzije no mu bulumi. Kati nga nasalawo kateekanga bono gamba nti nga tebakankubira nga nkeeyimbira nze every night ng'abantu bonna beebaka nze nesigala nga ntunula okujjako nga bono gamba susu ne bajja ne bakuteekayo like you can't stand kuba nali feeling amagulu gange okusooka nga bankwata bukwasi. So kati lwaki baayite bakuteeka mu katheta? Nali sijagala nga obulumi obwo bwonna bw'emirundi 2 katheta simanya biki nga sijja busobola. Nali sipyagala nga ndaba nga agenda okubonyabonyenya abantu. Kagamba nga njagala nawo mbiri gubeeko kyegukola. Farida that night kyenjagala okugamba abandaba n'abampuliriza nakaaba nnyo to an extent nti Katonda yavaayo. Ku lunaku lwa kinsimbi? Yes. Mba neebasa ekiro omuntu najja Farida kino nkyogera nti amukama ng'ayambadde ebintu byeru naye nga siraba face. Wali toyimagininga? I don't know. Yali malayika. Farida n'anyola ekinyolo mwe twali tusula ne Hajati. Ndowooza kati okyawula Hajati maama. Hajati agamba singa abaddewo ye yawulira nga nsiitaana azina omuntu nga bw'onoosiita naye nga tasobola kusituka for the first time. Ng'ate olimbu bwe neekyusanga ng'ajja. Kati omuntu oyo bwe yajja n'afukamiza okugulu kumu n'ajja yakwata direct n'atandika okunnyigiriza azin ng'omuntu amasaaginga mu biwundu bino bwe biti. Nenga mugamba onkosa
n'amala n'asituka n'aggulawo n'agenda. Nali soogera olulimi lwange nga teruvaayo. Farida in the morning nempita Hajati nanga Mariyo mpise nga nemita Hajati kale nga terigenda nnyo naye nga I can speak. Nagamba mukyala wa Lusimbi, that's my mother-in-law, Mariya mpise mbuyi kati nga nti obagamba kino ekintu babagambye nyinza okugendamu nko ate babyogera mpulira nti ayinza okuluzingamuko ku memory, ayinza okutabukamu, so mube yalinga with Hajja kikola ki. Farida mama wange nga mugamba njagala mugaati n'amata. Kati nga bamubuza ogenda bisaawa nga baganze mumpe kati kwe kubatuuza bombi Hajati ne maama nembabuulira omuntu eyazze okuva ku olwo ebiwundu byange ne bitandika okugenda nga bidiminishinga mpola mpola. Just in the night omuntu lwe yajja kati bwe naye bagamba ne bagamba naye babwaya oba biki nentandika okugenda nga njogerera ddala ebyaddala naye ng'oyo omuntu yajja ekyo kyo nkiwera Mukama obujulizi simanyi oba yali ani naye nze yajja namulaba. Kati nentandika okugenda nga ngeyininga nentandika n'okwetuuza kati awo nembeerawo Munazala wange yandabirira, omwami wange nambeererawo nnyo Farida, mwami Mukasa nzijanjabye najja ku outpatient nalina staples nga zirina okuvaamu. That's the worst part mu accident yange. Okay. Sorry about that. Sorry. I have to drink one more time. Kati staples ezo nga balina ozijjamu nentuka emulago okunzijjamu staples Farida 40 of them. Remember staple ekola bweti eno wakutte ennyama nene ennyama enyize wakati baleeta makansi ne bagisimba wakati ne babinula eno ne bagijjamu. Kwolwo olunaku lwe banzijjamu staples Farida nali nja kwogera newe ndaba nali natta omuntu nali ngenda mwogera that day kuba tebakusanyalaza ojja kwogera emmundu waziteeka wali oyogera cause it is too painful. I've had people wano ku show ndozanga babiri abanimya story ya staples. Saga newe nzogerako obwogezi zindeetera amazika cause omusajja yankwata mpola nnyo kunzijjamu staples naye nga mugamba mu nsonyiwe buli gwe nasobye nga bw'aba agenda ku yokubiri bw'oba toli ready ogenda okuwulira nga nesuswaze. Tegamba it was too painful and they were 45 from here to this way. Ne bazijjamu nenzaleka nga sina gwe njogera naye olw'obulumi nga nyize nnyo bambi my mother-in-law natandika tebazizaamu omanyi bamanyi ozizaamu ogijjamu ne bakulongoosa ne bazizaamu. Tebazizaamu. I thank God for that. Nali sikola nviri ndowooza omutwe gwali virgin bulungi ng'abantu my mother-in-law bambya nkanfati nze Maria munange tusonyiwe manyi yeetonda ye buli kimu munange nga sina gwe njagala kwogera naye. Staples zannuma nnyo ne bankomyawo kati mbanva emulago omwami n'angamba Mariam bamuyitanga edokita erinnya nalirabanga bamuyita Rashid Hamza n'angamba osaba Katonda ki ngamba dokita waayi tibaali bakulongoosa naliyo naye ku ssaawa bino basawo tetulina byogera naye ku ssaawa 9:2 twali tukuluzinze naye there is a way you shoot ne badokita ne beewuunya era bwe washutinga n'oddayo ne tustepolinga mangu nnyo ne tukola byetukoze nga tulabye ddala Mariam yali akimaze nga ffe tukivudde nako. Nangamba I'm doing my masters mu neuro. Nangamba what? Kati neuro doctors bambi thank you so much. Nga banzijayo mu neuro nga nkomawo ere waka bamaze okunzijjamu staples ziruma okufa tokyalina kyotegeera oliawo ne netandika okufuuka outpatient again. Netandika eriiso wano omutwe gugenda guwona. Farida eriiso lirumye nze wano wonna eriiso lyali biki? Eriiso baalisangayo mbu nga liguddemu orbit baali bamanyi kubanga basayiningi sambu bwe tutusanga nga eriiso teririimu tugenda kutungawo kulisalayo tutungewo bwe tulisangayo tujja likomyawo. Those are the things they said nga bantwala naye mbu basanga liguddemu orbit ne balikomyawo ne bali pushing back. Nimbeera Farida eriiso linnumye
bakanongoosa emirundi 15 ku liiso lyokka. eno ennyama Bagijjawo. ne bagiteeka wano ne bansibamu plates era wano ku liiso wali tewakavinga nga wali flat ebifaananyi bwobiraba nga wano wa flat nga netama nirigenderako nga nina face 2 nga nina eno nga nina neeno endala kati baali balina okufuna plate bagita tatiyani nayo ne baginsibamu bamala okunsibamu plate era ku liiso ate nerigenda lifuna another thing ene mabega ate dokita naddamu nakisala era nalitereeza Dr. Anne Ampayire, thank you so much. Abadde musawo mulungi gyendi anjiyiza buli kiseera kati yazzeemu n'alisala era weeks 2 emabega nga omusuwa gwasigala ebweru gubadde nga kati wano singa nina obutambala nga 6 ekiseera mbeera lidripping amaziga kati yazzeemu n'asala naddamu n'afikisinga n'enyama biwona mangu kuba 2 weeks ago olaba bw'oba ne Katonda buli kimu akikola nga bw'ayagala kozi bw'atandika ekintu mu ggwe akimaliriza lwakuba tulina waasiwaasi tuba twagala tukole nga bwetwagala so si ye nga bw'ayagala kati neeno feesi ebadde yakka netama nga lyayiika kati nalyo yalisse n'alitereeza n'alikomyawo ennyama yagisazeewo n'atereezaawo so kati bwe twadde ewaka nembeerawo nenzira ewaka Faida Mbulumi naye nga manyi nti omwami agenda kundekawo baali bamweza ku bifaananyi yalinga nga buli kimu akiraba era nga everything nga yakikola era yanzijanjabi up to now nze sifunako ku sponsor abaddewo kati eriiso bwe lyatabuka ennyo before going back to Mulago nengenda mu Agarwal ne bawandiika bulungi empapula nandizikwetedde nti bagenda alisalamu baneebuuzaako babanya eriiso kye litegeeza tugende natuwumwe sooke nzikakkane kale mukwana let's take a break tukyagenda maaso she's Mariam Mukasa anyonyola emboozi ya accident gye yafuna in 2016 tobaawo. All right, it's the third segment ey'emboozi ya Mariam Mukasa. Tukomyewa? Tukomye ku Agarwal. Okay, bagambye bagenda dijja. Bagenda kunzijjamu eriiso. Yo bagamba mutawanira bwereere. Ngenda balope wakati wange oligenda lamu. Mukiseera kyange. Kati buuza nno mu Agarwal ogenze nani? Ndine nazaala wange olwo. Maama yaddayo bambi nga Hajati yaddayo nga Haji atandise okulwala olw'eddwaliro. Addayo akomeko ku Haji. Nengera ne Haji naye tayagala kubeerayo. Kati olw'obulumi obungi Farida osobola n'okukwata ebisubi. Kati nengamba bamulago tebakola. Jjukira be bantuusizaawo. Olulabye mpulidde ku bulango tebazikiriza kulaba radio kola kine TV n'essimu sizikwata baali baziŋŋaana. Ne mpulira eddwaliro Agarwal mpise maama ne mugamba maama seebaka Hajati maama nfa sikyebaka ntuula ne neezizika ne ndikola bwenti kati nga bw'olikola bw'oti obanga atunudde awantu awamu ne litonnya olupaka ku makya. Litonnya maziga? Naye eriiso liri ffane kye kintu kyotasobola gamba nti beera wano neebake. Lino bwe litambula lino lirina okutambula kati nga ngenda nenga oba ndikwate naye lyokwata teririiwo kaali kakakoloboze nga likyali munda kati nengenda nga nengamba kati kanyweze luno oludda wenti nfuneko kutulonga teba nejjukira kuliko ebbwabwa bwamukomuko anti kuliko ebbwa naye nga njagala ngambe nga bono gamba omukono guno gunuma bwe nagutadde wano bwenti nenfuna kutulo Faida nze nga nkeesa nga nsula nkaaba kati waliwo ekintu kyenjagala okubuuza Faida kiki ku mubiri gwo kyolaba nti kyo kirina okukola ku mubiri gwo azimu kirina okukola kirina okukola oba njagala oba saagala kirina okutambula nga Katonda bwe yakitegeka Farida kintu kutemya eriiso kkulu okutemya kwankaabya eriiso lino nga teritemya terizibirira nga libeera bwe riti ate linaalyo lino nga likola everything naye lino nga teritemya terizibirira teriyalina obukowekowe bwali bwavaako nga kwebuli naye eno mu maaso erizannyisa yali yasensebuka kati nga liri bwe riti naye Farida nze namala wiikisi 3 nga nkaabira okutemya ngamba Mukama kale waakiri ntemye jjukira okutemya kwe kukolaga eriiso nti liri functional azini nti buli lwotemya amaziga gali galyoza kati nze lyange teritemya libeera dry all the time mbeera bwe nti nga bwolaba ddole kati nga kinkaabya amaziga kati bwe ntuuka ku Agarwal nga bagamba mbu likaze nnyo eri munda tulina olijjamu nakaba my heart out neŋŋamba nze
ntuuke mu sitting room yange ntunuulire ebifaananyi byange mu ddiiro nga nnina eriiso limu. I rather die. Yes. Ng'owonya ekiri ekyobwongo ngambagamba nfe. Bambi dokita bamuta Dr. Grace nantuuza nasooka nkansolinga. Nimuga Dr. Grace olina kyogera kati nabo ne bantunga ne balitunga ne baligatta. Nisobole okuba nti mweriri naye nga wagatte. Nime kufuna kinnya. Kuba bakujjamu eriiso kimanyi nga bafuna kalifu. Sorry. Nga basubira tibajja kumala baggulewo. Nga kye batayagala lifiire ddala nti wajjawo cliff gyeyo. Ejja tumanyi tuba talina liiso wajjawo ekyekintu. Ate kigasa kyo kubanga mulisibiddeyo nga ddamu. Kati anti ku waswasi kiganye nti tulina waswasi abantu. Olwo nvudde ku Mulago Hospital sikyayagala bakola mpola. Ddaba gye nnwanidde okujja bangamba kunzija mu liiso. Batuwa schedule bino byonna bye njagala okugamba abantu nti era Katonda atamanyi Katonda at least njigiraako kimu nti Katonda bw'omwesiga akola. My mother-in-law nzizaayo batugamba consultant ajja kujja next week agenda okulongoosa oyo omukyala nga tudepositinga ssente nga nguma nga mala ngamba kangume balijjamu ate nkole ki kubanga n'obulumi nali mbukooye nenga naye kangume naye nga nkimanyi nti depression egenda kunzita nenzira ewaka nenkubira my husband nemugamba Lawrence mbadde nsaba owase weeyitiriza olwo noonya omukazi lwaki Faida nalisobola kubeerawo nga nina eriiso limu ntya Mukama sitya ggwe nga sisobola nti nsobola okubeerawo. Abantu waliwo gwe bandaza mu kavidiyo ye kabenje naye kamukubira wali entinda amagulu gombi gavuddeko mukazi watu kati gwowoza liiso. Farida nga ndaba kinene nnyo naye omwami wange bambi yaŋŋamba Maria nja kukuba yaŋŋamba bambi Faida ebigambo ebyamponya saagala kulimba yaŋŋamba Maria beauty nagiraba naye bwe kiba nga bajjamu eriiso kye kinaakubeezaawo tukuze abaana era sijja kuwasa nja kusigala nga nkwagala kkiriza bakikole ofune obulamu obulala kubanga oli mu bulamu obw'obulumi. And I was like kitegeeza ne banzijjamu eriiso abantu bakyanjagala ntandika okufuna that second thought kabalijjemu kale mbeerewo ndera abaana bange kati Priscilla ono ddala bwatuukamu egi neetaaga anigamba ani egamba ntandika okwebuulirira olwo batuwadde schedule ya next week. Mama n'atukuŋŋanya bali batusabye 4.5 mama n'akuŋŋanya ssente banaye maama ye Nazaala mama n'akuŋŋanya ssente ne tujja kwa Garwala. Farida ne tutuukawo nga batugamba consultant ennyonyi yamulese ekyamazima n'osanyuka yes obulumi obwerabidde naye nga nakaabya nnyo nakaaba ne Nazaala wange n'atandika okukaaba consultant ennyonyi yamulese ne bampa eddagala erinankuuma for another week. Mba neebase era ekiro n'akomawo Katonda si Katonda dokita eyasooka okunkolako bamuyita Dr. Ntende Jacob yafuuka na taata wange nga mulaba mu dream nga anzijjako wuzi zino nga ngamba lwaki bakutunza bino ebintu in a rude way sibyagalako babijjeko bigenda kweta infection kati nengamba mu kirooto ate ka Dr. Ntende ayagala kyolonzi okusobola nfunyemu kutro naloota dokita okutuukayo Mulago Dr. Ntende mwaddayo Mulago olonzizeeyo saddayo eri nenga kati kanze gwe nawasa Dr. Ntende ono Katonda alina kyagamba nentuuka wa Dr. Ntende nangamba ani yakutunza lino eriiso exactly what he told me that dream nangamba lino eriiso ddamu bino ebintu bitunga eriiso tugenda lijjamu bino ebintu nabijjako byonna nanteeka ne ku medication nyingi nnyo ng'ate by the way tinabidde okugamba nze Faida namiranga empeke ku makya 30 mu tuntu 20 olweggulo 40 wanje nalina omutwe nalina eriiso nalina amannyo byonna nga byetaaga kyokka omanyi amannyo go gonna mwegali ate munaye tegalina kyegaaba era kyekyewuunyisa oliko sitaani so munange Dr. Ntende nga ntandika buto nga bambi ayomba nnyo ngamba naye lwaki Mariam lwaki wakkiriza ne mga dokita obulumi bwe bwantuddeyo nanga mwagala nnyo abeeru mwagala nnyo abeeru leka babasalemu amaaso Dr. Ntende bambi kuba yali antandiseeko bw'olaba ekifaananyi engeri gye banzija mu ddwaliro we nali nfaanana this side ye yatandika olijjayo
kati bwe yatuuka ku level ye ng'amaze olitandika olikolako bambi kino kiwedde natandika okuntwala mu theatre ng'akola oba agita tasolafi simanya tasolafi kati ng'alitunga lisobola okusika ennyama eno lyeggaleko katono nga tulina we tuyisa eddagala eyo ndowooza nagenda mu theatre ndowooza emirundi egiwera 10 nga buli lwenzija azijjako ezo wuzi n'ateekako endala so kati netubeerawo bambi eriiso n'ebyuma byange olwonna ebyuma olwo bibyo bikakkanye tebikyaluma kati liiso lye likola ki bye biruma naye obuzibu bw'ebyuma bino nyiiga lowooza funa stress bikyali mpaka kati tebajja bijjamu ate ngwemu bwe bivaamu nga fesi egwa ekino kijja mulimu ebyavaamu ne biyiika wansi nti bye bali ku replacing no kwegamba bwe nafuna oba bagamba yali fractured skull yali fractured naye ekyayamba nti saluzinga memory nti skull erina layers Mariam wali wa mukisa obwongo bwasigala buli intact anti kyekyo eky'abantu kye beewuunya kwekyo amanyo ne gasigala gali intact you still even have your dimple yiyo njirabe bw'osmiles eriiso nga mweriri eriiso mweriri Farida ni olabika kusaala eswala etaano zetulina okusaala olabika osaala 8 kati ate nno ekyewuunyisa Farida nze simanyi bintu bya kusaala bangi naye nsaba nnyo kye nalaba nti Katonda tulina kwogera naye directly tekyetaagisa nti for example sikyogedde mu bintu olina kumanya Luwarabu but you need to speak yourself out how do you understand your God Katonda wange bwe mugamba nti wano wannuma nga kana kayimba kantaate mugambe nti wano taata wano waluma era ajja kumanya nti wakola ki waluma ajja kukendeeza cause abantu bana distance kangende bansabireko why don't you pray for yourself yakuwa amagezi yogera naye kati nze Mukama mbadde nga njogera naye okulimba kubi njogera naye ne mugamba ne kakati byali kati abantu banakugulumiza batyanga kati atendibwe nti kati aterabe bino bizzeemu ngenda okulaba enkera nga ndi vibrant nga sina wannuma kati 2 weeks operation netoyinza kukikkiriza so Dr. Ntende n'abisalako n'antandika buto Dr. Ntende bwe yamaliriza paati ye nga Dr. Ntende n'antwalibwa Dr. Anne consultant Anne Ampaire nangamba tugenda kola reconstruction naye ya phases bwekyo najja nga agikola Farida bwe nyingira mu theatre bwe nvaayo operation yasooka yali ya full day eyaddako 9 hours eyaddako 5 hours eyaddako 3 kati netandika zine just nti anaaminga wano nankolako gyemirundi nga 15 gyenakayingira kati era okyalina endala oba zaawedde kati yaki bwolwokuba liri traumatized lyafunye cataract ensenke yeah. kati ate eriremesa okulaba obulungi cause libeera li ku mitwe empiso buli kiseera kati nayo lyekyawa nerijjako omanyi mbu nekisigo okirina tekiri balansi naye ekizoke naye kwekiri tompananya so nembeerawo naye mwami Mukasa ambeereddewo nnyo omwami wange nnyo Farida tanvuddemu kuba nali mmanyi engeri gye tweyagala nga tuli bato omuntu akeera ku makya nagaayo ekyenyo kuba twali ku university tweyagala tuli ku campus naakulekawo naye anzijanjabye nga teyeemanyiza naye ekizibu kye nnina busungu kati kwenafuna no wali tobulina before nali sinyiganga nnyo naye kati nyiga nnyo ate bwe nyiga njagala kukuba muntu eno side mba sigiwulira mbeera neewulira ng'ali haafu kati bwe nyiga ennyo n'okulowooza ennyo omuntu nangamba ekintu nekinyiiza ngenda okulira nga sikyalinze era kati amponinga nnyo juzi yangambye ajja kuntwala n'ebutabika bwe naddamu okukola ebyo ebyekisibo okuba emmeeza simanyi bwe mbeera mpulira Farida mpulira nga eno side sigiwulira kati ngamba bwe nakola omuntu ekintu side yange naddamu nenjiwulira kati eno side yo bambi please tonyiiza naye nga bweba tonyiiza mbeera fine nebyo tubeere ffenna nga tuseka buli kaseera n'ebiwogana sibyagala sibisobola generali kyekyo saagala biwogana saagala era otuusa okugenda obeere ne mwami Mukasa kati batulina biwogana no kati yantegeera bambi luli okusooka nga tantegeera bulungi ngaera naye ankyankalanya nempulira nga mugamba ndeka biki nga omanyi ebyo wetu naye natandika okitegeera the doctor has told me mugambe nti waba akyakwagala ng'oli mulamu because doctor yangamba recently nti ekigenda okuvaamu awo black out nga tebamanyi bansange busanzi nga nfudde
cause ekikwatagana ne side eno kuliko omusu oguli main ogusavinga the brain either nja kubeera paralyzed oba nja kutabuka omutwe oba nja kublacking out just lwaki tokyeteeka muli tewali asobola kunyiiza anti kati si kyakiina Farida nkola binyumira if you don't want to see me leka mpitewo nze nkola ebinyumira that's me nawe emoto yange nkola binyumira era ne mbona we nkolera bakimanyi Maria akola bimunyumira si kyayagala kupakira bintu bingi yange enviiri zo wazivaako zimera kweziri yagala zirabako wozijjako ne tulabe ettabu nga tewasaniriza nasaniridde naye that is it Farida naye abantu mukyembagamba nti Katonda bw'omwesiga abaawo nayinza bwe lwenyingira mu theatre mugamba nze ngenda naye tukomawo babiri siina sala yamannyo gyensaba kyebudega nti you don't need to know Luarabu, you don't need to know the Bible so much, you know, divide revelation to Genesis ebyo no talk to your God kuba nze Farida simanyi bwe nava ku scene simanyi bwe survivinze all the theatre operations ng'ate bansirisa n'enkomawo nga ndi mulamu it is God naye neno accident nze saagitegeera emmotoka enkuba gye yankubamu neesigala ng'ate emmotoka namba teyina wadde kyeyaba wadde dent Harrier netasigaza wadde dent so naye ebyuma mu mutwe mwebiri talk to your God mukama bw'oyogera naye awulira nze sejjusa by the way sejjusa accident yange nti buli muntu alaba ebifaananyi ebyo buli muntu awulira story yange sometimes agenda laba si kinene ku kyaba ayitamu nti olaba Mariam mukama atuuseeyo olaba Mariam waali naye ate nze nga nno gwoli ku financial just breakthrough naye ng'ate obulamu Farida teweebaka osula otudde erisona eritonnya paka ku makya ogula akadagala kenkana kano olugalo bwe kati emitwalo 3 ne kakola ennaku 2 ne kagwamu enkya n'ogula akalala omwana gwe wali ogenza okugira okulaba ku ssomero yabitegeera after how long bwe yategeera muno that same day mbuye yabagamba ayagala kwogera na mami ndowooza ng'awulira telepathy kati ne mama ne bamugamba nti mami ali mudwaliro Mrs. Magaya yali house mistress n'amugamba nti talk to mami ne bamugamba sistange n'amugamba mami is sleeping kubajjukira that whole day nali sinnaddangulu n'akubira taata w'essimu taata we n'amugamba mbu mama afunyemu obuzibuzibu n'amugamba ddi buzibu ki bwe mutaŋŋamba mami bw'afunye kati wamala n'otuula naye oteredde wajjukira she kept telling you mommy don't go tewamubuuza what did you mean what were you feeling that you didn't want to tell me naye yaŋŋamba ye yawulira bulizi nga labanga nbunza atagenda kudda ye kye yalinga afiiringa mukyeka mami sigenda kuddamu mulaba mbu nga ye kyalowooza naye nga teyayisibwa bulungi yali mukyala ali bright naye tikyawe yaŋŋamba nti Nantongo ya diminishing to an extent nti yabeerako n'ow'ebibiri nga takituukanga namu bibiri ku baana 206 they were 260 n'abeera wa 2 nga muziizo nga naye ate already abeera among the first 20 first 10 kubanga yali mukazi mugezi nga tuligaza high school n'adiminishingira ddala naye eventually bamuleeta mu ddwaliro ate nga sagala balaba and my boy ye bamugamba mami visitation n'abaana abalenzi bami they are so funny mbu yali eri waggulu n'agamba nze mama wange yafunye accident tagenda kujja kundaba bagambye amagulu gamenyese n'omutwe negwabikamu nga si byaliko omusajja atubambingaegera kati ali 14 ali mu S2 omuwala agenda kweza 18 ali ku S6 wetaaga nonjigiriza esaala ezo zosaba please bino byonna bikuyigiriza binjigiriza okwagala Katonda n'okumanya nti buli mbeera gye tuyitamu si y'enkomerero alina kyaba akulaga kyaba akuyigiriza mukama alina ekirungi kyaba aleeta within that cause okuva we nafuna accident nfunye exposure mu bantu alina ekizibu ajja n'ambuuza ne muliretingira ku mbeera yange ne mugamba naye omanyi tokikola bw'otyo kati nze ndaba nze Farida nafuna stigma nga siva mu nnyumba nga bakustigmatizinga abeebweru n'abeebweru baali bamanyi yali amanyi mulungi nnyo biki abantu ebigambo obeyisizaako nga bakubira kajjambo you be you okitegedde nze sayisiza ku bantu naye I be me if I want to walk the way I walk bwentyo bwenjagadde kati naawe yiyayo eyiyo okitegedde kati oyina ebintu bye wali okola nga balabanga nga ndabanga nze abeepankirako abeeragirako so
kati nga gabadde amanyi mulungi nnyo festival gyononye. By the way, people reach an extent of saying nti bantemye butemi nti nabadde n'omuntu w'omuntu ne bantema. Naye omuntu asobola okutema bw'ati n'akutema ne bw'ati gwenda tekalina ku mukono to safeguard yourself. Is it possible? Laba ne oba okuba mwana agamba n'okuba omukono nga tokubye the bam. Batu ne bagamba abamutemye tajja kuddamu kweraga abadde amanyi mulungi. Ab'okukyalo. Nenkigumira naye nga sikyatambula Farida. Nga bwe ndaba nga nna face bbiri nga sitambula. Naye mba neebase mu nnyumba awo. Ne ntandika okuwuliriza enjiri abantu nga mpulira njagala abantu boogera bintu bya Katonda byokka. Waliwo omwami yali abuulira bamuta TB Joshua, muwuliriza nnyo ne Joel Austin. N'alyoka agamba gwali awo wansi yakyogera kale mu Luzungu. Don't let your situation ruin your joy. Get up and walk. Nenga, this is my situation. Sitani yagala kundaba wano wansi. Nagamba get off that bed, that sick bed and walk. Don't let your situation ruin your joy. Nengamba my joy is being ruined that same day. Nensituka nengamba omukozi wange mpa ekisunzo ky'emmotoka naye ng'oza nfaanana nti. Nga plaster teziriko. Nga sizirina naye nga nkyali bedridden nenfulumya emmotoka wabwe. Olwo olagawo onoonya emmotoka eddemu ekutomera. Nenjifulumya nga so I can drive again. Nenjiyingiza. Enkeera nenjifulumya nengenda ku my workplace. Oh my God, Farida nadda nkaaba. Nga buli omu akutulira takutegeera. Obitegeera ebyo mulabe biki nengamba Mukama why? Naye I'm proud of my scars now. Be proud of your scars. I'm proud of my scars. I don't care however you say. Me, I know what's behind my scars. Okay, so kati eno enkova esigaddewo, there is nothing they can do about it. That one you're going to. It was too deep. Bagikubamu ne ku ddagala egezeeko okukendera kuba yali ezimbye nga eringa olugalo luno nga kiviiriddeyo ddala. Dr. Anne n'akubamu eddagala kati negenda nga eseebengerera. Right now, naye bwe bakubamu eddagala eryo liruma nnyo nnyo. Pozi n'eddagala ekinadde nabiddeko emulaga awe mubeera emulaga omuwoodi. Farida, it's another world. Bambi mugende nga mulabe ku bantu. Bw'ofuna akadde ate sigamba kangendeko moodi y'emitwe, ngendeko mu y'amagulu, ngendeko Farida, people are suffering. Nga talina wadde ezigula eddagala. Empiso gye batukuba aba neuro eruma nnyo. Naye nga bagikuba ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Naye bagenda ogikuba nga bakusibako kuno akagoye akanyogoga. Kobe nga musajja alina envi, kaabe nga mwana wa lunaku, toyinza butakuba nduulu. Ng'ekwokya okuva lwejje bweti. Empiso yo waleka baaginkubako neza I didn't have neural problems. Pressure yange yali eganye oba okukka. They wanted to do something naye pressure yange eganye okukka. Ne bakuba. Nga buli katuliko mbiri gwa mpulira kavaamu ebbugu. Nga mundeke. Farida empiso y'eruma. Mundeke. Ekirungi bapikamuko katono ne basirika. Ne bapika kati nno kati ffe ng'ofuna 3 inadde. Ne bagikuba gumu. Ffe ng'ofuna 3 naye woodi yonna okuva gyetandikira paka gyekoma nduulu miranga omanyi okubeera nga abafiiddwa naye nga balwadde ffe tugira kati ate bagenda nga nabaletanga abantu nga namuleeta besides me kuba bagana okuteeka mu private ne bateeka mu general ward. Lwaki wagana private? You know the bad thing with Mulago bw'ogenda mu private abasawo abamu tebakulaba. Babagamba oyo mulwadde wa gundi. You get? Abasinga tuyaninga genda mu private. Totawana, let me tell you the beauty behind the general ward. Whoever comes in to check on oba consultant oba onaayiga alina okujja n'akulaba. Ate nga lwaki banjigirako? Anti n'abasoma bali eyo. Of course, ate banaayigira kwani ku bisolo. They have to learn nga bali ne ba doctor kati ba consultant abo bajja nnyo mu ward kubanga that year 2016 my case was among the cases ezaali embi. That's what doctor told me because accidents zaali nyingi ebiseera ebyo. Kwanza they took almost a full day. Kati naye nga ekisinga okuntiisa buli we baleeta omulwadde ne bamuteeka besides me afa. Kati neŋŋamba Hajati omanyi fuba okulaba ng'ogamba dokita anzije wa nangate kati banaakuteeka ne bagamba banaye buli gwe baleeta besides me afa buli gwe baleeta afa ate ng'ekibokisi omusajja akitambuza akitadde awo kumpimpi awo talinda naamu alina engeri gye bakugjawo ku speedi obutatiisa bano balala.
naye bwe ntatulira ebyo nenga ne mukama nze olinakyo lwaki ondeseewo mukama abeera n'ensonga lwaki akulekawo. And another thing ekyalimirako bansaba MRI olwo era liiso lye lintagaza bwe ntagala bwe nzira eno linnuma bampadde ebbundi baluwa ngende MRI awo kuba lintumwa ngenda nze nasimanyi kiki kye basiba mu 20 byuma jjukira MRI wali tomanyi nga nkimanyi naye nze nga tobirabangako bulungi simanyi nga batadde nga mu CT scan Farida nga nsasula ekinaana ngende mu MRI naye Katonda ono banaye ebintu byange byonna mujja kulowooza nti oba biri ki. Do you know God does things in a way omukyala eyansirisa the first day owulira kyegamba the first day of my operation neuro ye mukyala akola ku MRI eri ku balintumwa nze nanfiirawo bagikole nze nfa obulumi omanyi Farida ekintu kyetasobola kukeberako nti kandaye bwe kifaanana kisobola okutekinga crazy. Omukyala bwe yandaba nangamba excuse me what's your name Mariam okola kiwa nakreno what do you want nabisoma nanga nabuza reception olwo mujjeko sente kyokka omukyala atammanyi but remember she's Sarah nanga yetumujjeko sente tuze muddize zimuwe kati nengamba naye ono omukazi mukoze eki nagamba Dr. Senyonjo ojjukira omukyala gwe twalongoosa bwati ne bwati ne bwati wamusibamu plates ki wamusibamu byuma ki nti aliwa no ku MRI mumuddize sente ze na buli kimu aveeyo agenda kwabikiramu MRI. Those are what things God does. I know, you could have found somebody else. Naye nga nze ekyekyuma ekyuma tebakikiriza kuyingira mu kyuma anti-magnetic kati if they put in the magnet of course you have to burst. Naye omukyala concern gye yakola kwegamba nengamba era bwe nadda mu mmotoka nga oyo mukwano gwange kati yakusindika mu MRI dokita n'erinnya ndyerabidde nze Farida I don't know how many doctors I've met naye God can select few yanonderayo aba kubanga I've been asking him for those guardian angels. I'm tired era nga mugamba God I need guardian angels era n'abampa that's Dr. Antende and Dr. Anne because I used to cry that word Father send me guardian angels naye nkooye kati nga bwe kyebangamba nkikola naye ng'omanyi okubeera nti otagala butagazi because you need your life back. Omukyala nga ngoba ye bali ntumwa nga nziriza ebipapula byange nga nzire waka nga nziramu nga kaaba buto kati kwegamba nti abantu abamu ayagala nnyo ekintu in a rush tubikolera mu rush naye Katonda abeera ataddewo muziziko kati aba tenali neetutte mu kufa okulala nayo ng'ataddeyo malayika ate malayika twagala nnyo zino ezibuuka ne twerabira nti abantu be tubeera nabo the other angels tulina n'abantu abajja ne batunyumiza emboozi bose bane nalaba ekintu bweki banaye mu byokusaaga tulaba ng'olwali kyaddala it is possible mukyala Sarah nga mponya MRI nga nzirayo ewaka nga ate era nzirayo emulago kwegamba nga ekyamazima mukama yategeka nti makanika ne galaji mulago bamakanika bange baali babiri Dr. Anne Ampaire ne Dr. Antende be bantuusiza ku kino kale katuwummulemu katono tukomewo tusome ku messages ze bakuweereza. Yes, tukyagenda maaso, please don't go away. Okay, thank you so much for keeping it NTV and Spark TV. Tukyagenda maaso n'emboozi ya Mariam naye tulina daughter we right now mu kitundu kyaffe ekisembaye the one who kept telling her please mommy don't go oyo tumwina Priscilla Nantongo. But first let me go through some of the comments coming in. Rachel Sams Malaika agamba nze okuva lwe nafuna accident emmotoka neesaanawo ffene tuvaamu nga tuli balamu lwe nayongerera ddala okwagala Katonda emmotoka yatukubira awo Empugwe eri ku lw'e Masaka yatukubira awo Empugwe yonna neesaanawo but ffe twavaamu nga my brother alina just akakoloboze on his forehead, my sister ye just akawaya kamufumita ku kugulu nze tewali kyantukako. Really God is great all the time. All right, Julian, Mwami Julian agamba what a story told. I like her bravery. She looks so free-spirited. She got me emotional at first, but her take on life after the whole ordeal is amazing. God does it for people like you indeed. Margaret Kabanda agamba mukama oli wa kitiibwa
Febani, I always tell people Mukama Katonda wange always has the best plan for me, and I always go to him and I ask him, God speak to me. This situation in Nemeredde naye banange, God does it for me. Shamira Labiba agamba Allah is great. Emi Fancy, Mariam, Allah is great all the time. You look so beautiful and your scars have made you a great personality, Farida. Thanks for the show. Wow, so many messages coming in. Janice Wamala, Yagamba Mariam, you're serving a living God. Thanks to all the dears that were there for you. We need pastors of your type because truly this is a living testimony God is living. She's not a pastor though. That is coming in from Joy Candy. Rachel Roth, Agama, she's a strong lady. That's why she survived a touching story indeed. Mariam, you are right. God can send guardian angels your way. Guardian angels in your life, and he does wonderful things for good people. I even think that some people mulago babassa babateeka mu ggwanika nga bakyalina chance eddamu obulamu. Thanks for the message. Keep them messages, keep them coming. Wasila walja kubasoma ezimukuzo. Forgive my voice. I have a flu. Yes, Priscilla, how are you? I'm fine, how are you? I'm okay. There's something they say about guys or girls. What is it? Mubayo mbote mumanyi Luganda ogenda kulwogera. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Kati oli mu class? Ndi mu senior 6. Aya candidate mu COVID ono mugenda kukola mutya? You're worried, I assume. Mukama jakikolako. Musoma naffe ebyo byetukola ebya class. Yes, tusoma sometimes we bata tusomesa. Netubeera nga tucomparinga n'ebyo tulina. Then tukonesha ekyokukola. Okay. Olunaku olwabyawo 9 March 2016. Olujjukira bulungi? Yes, I do. Tell me about it. Wazukuka ng'olina omuzi tatange, kansooka kunyumiza tatange Rafa. Tatange Rafa, ze nali sinywa chai era nga simwagala. Naye the previous time nali ndwadde nnyo. Mama wange n'ava ne gye yali ebunyoro n'ajja embaala okundaba ku ssomero. Nali ndwadde typhoid nga tawona mbeera mulwadde. So tatange n'amugamba omwana alayika tanywa amazzi amabisi naye nekikazi kikulu ku university. Anywa amazzi amabisi. So the following time ne bangulira kettle. Angamba amazzi go gafumbe ogatereke. Kati zeera nga sinywa chai. So that day nazuka ku makya nga nali saagala keera nga njagala nnyo okubeera in my room. That day nazuka ku makya nnyo ne naaba ne nyambala ready to go to the library. I never used to go to the library. Nafumba chai ne munywa maze bulungi okwambala. Kati mukwano gwange omulenzi atuma omuntu amugamba gamba Farida. Nali sina na simu. Gamba Farida njagala mulaba. So ngamba kikunaku lwensaze ogenda mu library era lwantumya. So ne nyambo kagulu. Nsanga mama wange muto wa mama wange, Mama Mariam. Avaayo bwati naye yali asomanga yafuluma third year nze nga ali mu first year. Afuluma avaayo akomawo eno mu girls wing nze ngenda. Naye nga ndaba akaaba naye saamufaako because she didn't even look at me ne muleka. Nkutte ebitabo byange nkumba. Kati nsanga oyo antumizza mukwano gwange. Brother wange yali amukubidde amugamba taata afudde neefuna engeri gy'oleeta Farida eka. But I didn't know that message I got of course later. Oteekako bwe nti anga Farida tugenda Masaka 4 muzeeyi mulwadde owuwo oba owange. Agamba owuwo mulwadde. Muzeeyi wange ndi musawo batandika okuntwala kati e Masaka. But it never occurred to me that he had passed. So nenkomawo eno. Kwega he sounded a little bit serious naye nga ayitagala kunkanga. So nkomawo eno neetegeke nkirowooze nako. Kati nsanga abaana beekumye ku mami wange we bati. Gamba bambi afudde. Nga tokulaba bona abantu nira they are hugging me, which that is when it hit me. So all about when something is about to happen or something is happening, there is something new that happens in your life each time you So you tell me about that day. It was that day. It was a class day for a class. I think it was like senior 1. Yeah, it was senior 1 class day. So I told the mommy to come see me. I'm also going to bring me some food and tell you for me. Kati wajja kati weyajja kulo lunaku omusana gwali gwaka omusana gwali fine naye nga
empewo enfuuwa nga ndi mu sweater ate nga nze they gave me a sweater yes naye nga ebeera mu dorm all the time really I'm never cold. So that day I also just the way you took tea nange nenyambala sweater yange so nga yajjanga kusaawa 7 nga bakagula gates nga bazadde batandise okuyingira nangamba yali alina byandeetedde daddy byampa yali abimpadde and then nga babindaze nga I'm so happy daddy has bought me things and what kakati nga waliwo already scandal nti laptop yange bagibba so mami weyampaga amawulire kyekyasooka okunkaabya ti laptop yange erigoni bagibbe waka omuntu yagitwala ate namala kale twamuyamba buyambi ne tugimuwa agikozeseko because by then nali sigyetaaga nnyo naye namala nagiluzinga so I was like nekikuluma ate yali ya papo oyagala nnyo papo alijaga so nga abasooka ne baŋŋambaga amawulire kati nagamba laptop yange daniambala kati ebuze naye nga empewo enfuuyira ddala nga yamaanyi nnyo naye nga siri mulwadde ne concentration mu class that day teyali so good nga ndi awo I'm attending because I have to attend nga ndi awo kakati nga mami agezaako okuŋŋamba kino nakiri naŋŋamba katwenva wano ngenda kuddayo nkole biki eno wala ngera tunyumye era tusaagamu nnyo nga tuseka kakati nga mami agamba kale kaŋŋende cause yali alinze gayaza kasawa agamba nti gekisigula saawa 7 neweguba 59 tebajja gigula so she had waited for a long time yali aze kusaawa 2 so nga baddewo ekiseera kiwanvu nagamba you made me miss work kati nawe ngenda kulabako like for a little time ngende ogende ngamba okay kati usually mami wajja nampa ebintu byange ne bampa emmere it is okay you can go byenjagala mbifuni ngamba bye kakati naye this time I was reluctant nga nebuza ngambe bye ngalinga atagenda kudda ngamba okay so ekya laptop kyo kyekyasooka okunkuba kyankuba nnyo kubanga kyali kinkaabya ngamba naye kirabika there was also another spirit there kubanga ndaba nga mami mugamba agende naye nga saagala agende nga njagala mugamba asigale naye nga sinaba mugamba so nga ngamba kale kati engeri gy'olabye ebintu byo since already oyinayo ebirala he had gotten me daddy yali ampereza essaawa nangamba naye oyineeyo kangizeeyo nkitereko jagikozesa maybe next time akati ng'agitereka so ng'agiteeka mu motoka nga reversinga nga kati ekya laptop nenkivaako I was just crying like just cry and I'm wondering but the thing is I don't want mommy to go. If I tell mommy to go, she's not going to come back. Something in my head was telling me tagenda kudda. So namugamba, okay, nakati mami nagamba, Priscilla, tosobola gamba nti laptop yagenda okukabya ogenda okomeyo wenna tujja kugendala oli likazi likulu tayangamba nakyo nekikabya kofe tetwagala kula mami anvuddemu kati nkuze ddala nkuze nagamba kakati olaba kakati we nali mu S2 kati nga obeera mu S1 oba mentor nzalira mu S2 kati nga ngamba abaana ba S1 bagenda kulaba ng'okaaba nga sasagala swala kati okaaba obikkako kati ngamba empewo teri mpewo ojja mu esweta ngamba asagala kujja mu sweta empewo enfuuwa nangamba wenna olinga atesize ebizigo like that mami ajja kusomera nacriticinga nangambako kano nangambako nakali which is okay so kakati nga basinga nga kukyuka nga namugamba mami at least mpaka tambala nangamba tolina kako wali okasaba lwaki anti ngalaba nkaaba ate nga kange
nakalesoba mu class something like that panga nali nziruka mulabe kati nenkalekayo kati nangamba mugamba kale mami mpakako njaka kuliza nangamba kale kwata nakampa nesigala naye nga nemugamba mami togenda nangamba sigenda gwagenda togenda wakimugamba emirundi ng'emeka akimugamba at first kyali mutwe gwange nga njagala mugambe naye nga it's not going to look logical kubanga kati nsoma I know exactly taina agenda sa ate kati mugamba asigale agenda kolera wano kusomero ngamba ngate chiri logical yali naye nga kati ngamba you know what kamugamba lemegenda naye nga samugamba lemegenda nti asigale nali at least I wanted some little more time just little like 3 minutes or so nena ngamba pisira bade sikoso kuba kumacha ndi wano ninze bagule gets zamwe yes kakati mami nagenda we agenda zalinga sawa 10 abazade bonna kati batandise okugenda babagambye bagende empewo kati yo nerekera okunfuwa kati ngiyagala kuntwala butwazi ngofa empewo nyingi naye buli omu agamba it's hot and I'm like me it's not hot for me so empewo enfuwa nakati ngendo laba nga siwulira bulungi nengamba naye mami waba ava wano kangende mukubire mugambe nti asobola okudda nakola ki na antwale mudwalo something like that oba ayogere ne nurse wanga geza tomala gafuluma so kakati nga ngamba nga nkube essimu ogwasooka tebagikwata nga nkuba ogwokubiri waise hours nga meka like sawa kuzali 12 like from 2 to like 6 that's like 4 hours I guess kakati nga nkuba essimu nga anti wange ng'agikwata nembuuza hello ngamba naddamu nemugamba mami aliwa nagamba mami oba ali sick she's not feeling well nemugamba nembuuza mami ava wano nga yalwadde exactly nembuuza anti zale mami aliwa nga ngamba nti mami avuga tasobola kukwata nagamba nokuvaddi mami ajja kunkwata at least angambe don't call now ndi mu jam ndi mu kkubo ndi mu kuvuga ndi mu ki kakati I just had to use my head nengamba for a person who is leaving you can't give me 2 excuses so kumpa excuses bili ateka tate wavudo atenga ali wabatali fine ateka kati avuga atenga woli nga things are not adding up nengamba okay let me conclude for some reason omtwe wangamba let me conclude I think afudde agenze akati nga nzirayo mu dorm nga I'm so broken I cried I think until nga sikyalaba nembuuza obadde ki nembagamba I'm not sure but me I think I'm now half orphan nagamba but your mother was here now you're being over dramatic nembagamba you guys don't know but I think I'm half orphan twali tuyingira exam week ebintu binsobedde nga usually before an exam week ngankubirako mami nangamba nti okay you're going to do it read hard and what next time I call they keep giving me lousy excuses kakati twatuuka ekiseera kati nenkivaako nensalawo I settled with how neteeka mu situation nti how would it be nga toyina maama waisewo olunaku meka I had like that was a week now it was like 3 days because if there was anything as bad as that bandibadde bakukinyedda ku ssomero at least ogenda oziike ku mami at what stage did you call daddy at what stage kakati like on Wednesday nembuuza daddy baganya kumpa mami they are giving me excuses ate she's sleeping ate she's what's the problem dad nangamba mami ayinamu obuzibuzibu naye ajja atereera nagamba okay maybe she's alive maybe she's not naye daddy naye tasobola kuŋŋamba kubanga amanyi kasita nangamba consultation off kakati nga njikola nga kikati that Friday it was a Friday then they sent a lady asindika omukyala nga simumanyi nnyo naye nga mulabyeko ne mami few days past nangamba jangu tugende emulago nenda kulaba mukwano gwange I was like this is it
this is it, let me go see the cops. Ani agenda kulaba mukwano gwani? Omukyala gwe basindika nkime ku ssomero. Ogenda kulaba mukwano? Friday mbu tugenda kulaba mukwano gwe. Nga omulinga weebuuza kati mukwano gwe ddala nzija atya ku ssomero? Exactly. Anzija atya ku ssomero nsi? Naye n'ojja. Of course, nesobola kugamba nga bagenze ewa deputy basigninze forms pass out biki kati nga sobola gamba I'm not coming. It never got to your head or anything ngenda kulaba mami? I knew. I said ngenda kulaba mami naye nga sigenda laba muntu. Ngenda kulaba kuziika? Yeah, it's actually that. I think I tugenda mu taxi ngagezaako okunyumiikiriza nga mpa simiye and then I play temporad, but nganze manyi at the back of my head you're doing this because like you're just trying to comfort me. Ati nga tutuuka, guys, Mulago is traumatizing. Otuuka eri nga kikatwali twakayingira bwe tuti ambulance nejja ng'edduka nnyo ne baleeta omusajja nga omutwe gwe guweddewo gwo nga ye abagulinye guwedde neŋŋamba kati weba bino byendaba ku entrance. Okay, let's continue. Kati nga tugenda kati ngenda otuuka nga bajjajja bange bonna mbalaba tutangira elevator netuuka somewhere nga bajjajja bange bonna mbalaba abakyala abamu be nali ndabye ne mami days past. Nendaba omukyala mu wheelchair yange ekitengi nkimanyi. Naye ntunula nga sitegeera nga one part of me egamba okay, thank God she's alive. That is really cool. But tewamutegeera? Nedda ali wrapped. Omutwe gwali wrapped. Naye nga ekintu ekyasooka okunkuba bannaye abe nga akyatambula kubanga you can't stand pushing her in a wheelchair. I can't stand it, but that's not exactly what I want for my mother. Only one wouldn't want that. Kati nga ntuuka wali nga n'abajjajja biki nga everyone is welcoming me. I just saw her and then of course I cried again. I asked her what happened. Gatayogera bingi. Yeah, she looked distorted, but just on one side. That's what is still on my head till date, like just on one side. It doesn't make sense. This thing has something behind it. All the things that have been informing me, and yes, kintu bwekityo kakati netudde ewaka nga mami attitude ye yakyuka. Mami was so rude nga I think she also yali akoyo, I don't know. She's just really rude. She's not like jolly mommy. She wasn't so friendly. No more jokes. The only savior there was Daddy, that he had come back. And we like had somewhere else to run in case things were not going well on her hand. Yeah, that's how it worked. We came back. They brought back my brother. We went to Jaja's place. That's where she was. My grandmother was taking care of her daddy's side. Daddy's mommy, okay. We find her there on the bed. She eats mashed food. Her drugs are so many. They are multicolored. It was so traumatizing. So I reach there. I see her get out. My brother was mugana yakale yali mugumu oba yali muto atabifaako. Junior watugamba ali tasobola kulaga nti nfaayo nnyo ne waaba afaayo kati yajja n'alaba n'atunula ye n'agenda n'afuluma n'ambuuza is mommy going to be okay? Mugamba Junior, I don't know, but let's take Chetwina right now and just pray. That was really Junior bwatyo wetwaberawo. Yes, yeah, like that. Noddayo ku ssomero awo wamalawo bbanga ki after nga bakukimye ku ssomero gy'omulabako? Kakati baali banzijeyo ku Friday nga baagala tubeerewo, banzeeyo ku Monday naye ne mbagamba sisobola beerawo ndaba mami bwatyo. Noddayo ku weekend? Nzeeyo bandeeta ku Friday, ku Saturday that evening ne mbagamba nze munzizeeyo. Kati nga ngenda uncle wange yantwala ku ssomero. Yantwala ku ssomero. And then concentration yakoma because she says your performance I deteriorated a lot because kati nga ndyawo oluusi mba like sibitegeera, I just pictures keep being in my head and what, because
they had showed me some of the bali bandaze ebifaananyi bye bamukubanga emotoka yakamukuba. Yes. Ngamba that means kati nali mbuzayo katono obeera ofan just katono. Nebaza webaza Mukama nti yakinkolera nti siri. I really glorify God for that. Ali alive, she has undergone so many operations. Zibadde nyingi nnyo ezimu n'asalawo obutazitugamba so that tubeere fine. Yafuna nyingi ne bamusala ne bazaawo ne batunga bamujja ku certain piece of flesh around here. It was gapa. Najja n'ebintu byange n'abiteeka omanyi obeera excited okuzinira mami. Mine appeared, dropped my things and she left. Who? Mami gajja Ewa kusomero later on nga agenda afuna operation endala nga agenda getting yabereka mu office teyakulaba. Teyandaba. Yali tayagala ndoza kutiisa. Yali tayagala kuntiisa from the beginning. Naye nga I overthink and I try to make out my own conclusion oba togimpadde. So performance yo kati yaddawo neterera. Yes. How did you get the courage to get over that? The fact that I want to become a medical doctor, specializing in cardiology, kati mpuliranga okubeera doctor, I've been inspired the more that njatandika ne mami. Abalala bajja kujja. Omusubira okulwala omutima. Tajja kulwala omutima naye kati n'ebirala nja kuba nsobola like of course before otuuka cardiology oba olina basics oba olinamu basics nti kino kituukawo osobola omuwa kino nakino. Okay. Yes. Kyewali olina before you wanted to be a doctor even before this happened? Yes. Kirole kyongera kunyikiza logamba if they saved my mom I can also save somebody else. Yes. Okay. And your relationship with God Okuvolo, did it ever change in a way? It never changed. What I know is that God has got me really, because there are so many things that have been happening. Bage abantu bingi ebibaddewo ngera Katonda yambeererawo nga ndaba tewalumala mbeererawo kubanga kati oyinza okuteeka mu school scenarios nga you have a problem sigenda kubira mami mugambe nti kati go what kind of problem can you have really? Daddy and mommy's girl. What kind of problem can it be? I don't have soap. Kau, nyingide mu kau. You just give a call. What kind of problems can face a young girl like you? Given that Gaza is a single school, girls are dramatic. We are dramatic. We are dramatic. Kati it may not be really major for something chosobola okubira mami. Mwaga sobola okubira mami namugamba hello mami banvumye. So nakugamba God. Mwana nvumye njagala akole ensobi musomesa mukubbe kiboko. Not like that. Ngumya, I just overlook this. Then I go on like that. So I kept praying. Never at one point did I curse God. Kubanga, I was in a very, should I say, biblical-based school in primary. That's St. Hebe Christian School. Nga basomesa nyo Bible. Nga kati ate mu Bible mulimu scenarios nyingi. Mulimu Daniel, mulimu Jacob, mulimu Hannah. Kakati nga ngamba Hannah yeye itaina mwana. I mean, this is even nothing connected to what? To kids, to children. He can help me also. Job lost everything. Lost children, lost wealth and what? I think I can also go through this. Yeah, like that. Really, basing on the Bible, it has helped me a lot. Okay. And your brother Junior, how did he handle the whole situation? Yet she had dwindling namu performance. My brother is going. He used to, of course, Junior, yeah, ali simple. Twamugamba nti mami is going to be fine. Naddayo ye n'akiteeka mu mutwe nti mami is sick, okay. Era nga yajja kuba essimu agambe me I don't have Grab. Mwetereza. Nfuna abireeta oba abireete like that. Neyongereyo. Kyamuaffectingamu nti he got sad like any other normal person. Nga naye alaba my situation ya mami is really bad.
But I told him this is going to get over. We are from the same school. So when Nange Wimugambe ezo stories and he believes me, yeah, we just thank God that he also understood. Naye nachitwala ngawe chali. Naye nabera fine. Okay. Thank you, Priscilla. You're We wish you the best Thank you. in your exams whenever they happen. Oh, okay. Amen. Okay, Makerere, or we're going to joining a daddy in London for your university. Daddy. I'll join Daddy, I guess. All right. Oh, thank you so much for the messages. There were so many. I couldn't read all of them. Honorable Betty Numbers of Achilekeshis. And I didn't fun, by the way, always on the show. Our dad was correlating her scenario with Mommy's. When I enabled inside her legs. Yes. I think it's the back, yeah. The most challenging with such a condition, people around you can't know your pain. It's a challenge when on the